lwenjogera mu luzibuzibu bansabye mbeeko obugambo obunasembayo okwogera mu Luganda. Omusajja atusala ensawo, abantu baffe bafa eruweero. Mujjukira omusajja we gwebatta, omusajja gwebatta nga Museveni bamukwese waggulu, Lutamaguzi, ne bajja nga banoonya Sserukumbi Lutamaguzi ne babusinkana ne bamugamba tubuulire, batugambye omusajja ono asiiba wano wuwo. N'agamba atabeerangawo so nga ali mu kibanyi waggulu. Ne bagenda nga bamusalasala obufi okutuusa bwe yasaanawo. Otunuulira famire n'ekusawa ya leero tebalina gye baali batereezeddwa, bakyabonabona. Luweero abantu abattanga ensanafu tekigenda mu maaso. Omusajja atugamba nti ngenze mu nsiko okutereeza ebyokulonda, kati ffenna tutunula eno n'eno n'ebibiina byennyini ebiri mu Parliament tebituyambye. Toyinza kuŋŋamba Sebo Secretary General ne President, toyinza kuŋŋamba nti Supreme Court mu musango gwa Amama Mbabazi Bezos Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission, Supreme Court under Article 32 Clause 1 is the highest court of appeal. Bovaawo bugenda mukulu sikyo? Njagala okugamba nti toyinza kuŋŋamba nti obutundu bwe bagamba nti buli order buteekwa okubanga ekiragiro. Mwe muli akatundu akagamba gy'amagye mu byokulonda. Mwe muli akatundu akagamba nti apeeranti ng'ayagala okujulira nga tamatidde kulonda kwa pulezidenti ayongereyo ennaku mu kifo kye15 zifuuke 6. Nti apeeranti oba n'abo bonna abeesimbyewo basaana baweebwa echansi y'emu kukozesa ebintu bya gavumenti nga Museveni. So sikusosola. Nga n'ekirala nti bannange emirundi mingi okulonda kuno kubaddewo kwaba pulezidenti disaasi zibulira mu bbanga. Diara forms declaration zikolebwe constituency ne ku district, so sikuzitwala eri ne zibulira mu bbanga internet ne bagijjako nga bwe gwali mu 2016. I'm talking this point with concern. N'ogamba nti ebyo ebimu byenjogeddeko lwaki tebisoboka kuleetebwa mu Parliament. Tewaliwo ab'opposition nga bwe bakulira opposition n'ebibiina ebirala tebiyinza kwekola mukugu n'aleeta amateeka ago nga bills ne tulaba bwe bazituulako. Waliwo ekyewuunyisa, nkimanyi bulungi nti aba movement n'okubadde be baali mu Parliament basobola okutya nti obanga gundi Supreme Court eriwo ku lwabwe bagiswaza batya ne batassa mu nkola ebyo bye baayisa. Nobody is doing anything. They all keeping quiet. Kiki ekyo kimugamba? Buli opposition mu challenge olwaleero nti amateeka agasalwawo galeetebwe mu ppala ku electoral reform gasobola okuleetebwa omuntu yenna opposition n'awulirizibwa, kubanga bali mu gavumenti nga badominatinga bajja kubeera n'ensonyi nti ate oba Supreme Court yaffe yalondewa Museveni lwaki tetussa mu nkola byensazeewo. They are all keeping quiet. Ogenda mu kulonda ki okutwafaanana bwe kutyo nga kujjudde amagye nga bwe mwalabye mu kulonda kwa NRM oba primaries. Tugenda mu kulonda kufaanana ki? Banyabo ne bassebo twetaaga Katonda atuyambe. There is a crisis. I see a crisis being around. Ekintu ekirala Oweekitiibwa Museveni lwaki atulimbalimba ng'ayita Attorney General we ng'agamba nti ekyo twajulidde musango Uganda Human Rights Network akwesasa Attorney General. Constitutional Court yagamba nti obutundu bwonna obwali mu tteeka eriyitibwa Poma, poliisi nebadde esinzira okutulugunya ab'ebyobufuzi tokuba nkuŋŋaana toweekalakaasa buli null and void sikyo? Attorney General atulimba atya ng'agamba mwagenda kujulira mu Supreme Court. Ojulira ku ki nga Bill of Rights Uganda kwese mukono ate nga chapter 4 Constitution egamba the political animals must be free. Ate lwaki alimbalimba abantu? Tuwani kujulira kwonna. Knowledge I would like to command police. Police, you stand warned on the accord of John Kane to James the man. Kubanga babadde batamanyi poliisi eyo mu biseera bya Sseedawula nga Minister of Finance nze nagituusa ku musaala omusava bwe nagamba nja kuwagira okwekalakaasa
okwa poliisi banjogera omusaala nengenda ne mu parliament ndetekiteeso balaba byonna mbituuseeko ne babongeza omusaala febe batulugunya fe tubalumirwa okusinga bano bakukuta nabo olwekyo poliisi ekigambo kyenjogedde kikulu bw'otulugunya omuntu yenna oba Bobi Wine oba Kyamuzi oba Stansi Amayanja oba oli Action Party oba okoze bibyo on your own risk toyinayo tteeka lijja kwagira saagala kwogera mu bintu mu bbanga as a lawyer gy'oli abalamu aba FDC abavuka Katonga babavunaana nti bagenda Kisumu bwe babavunaana ne bakomawo wano ne babateeka mu nkomyo wa gurupu ya Katonga PFF ne beekalakaasa ku kitebe kya ambasada wa Kenya mu Uganda bwe babatuusizza mu kooti high court omulamuzi yagambye balina nsobeddwa sirabawo tteeka kaakati likyasitaaninga ligamba nti gundi musanze akuba olukiiko nti bamuvunaane mu kooti nti no longer stands kitegeeza ebigambo byenjogedde wano bituufu tewali tteeka liwanirira poliisi kutulugunya muntu wa byabufuzi kubanga ebyobufuzi biri mu constitution under article 71 72 73 ziwa ebina byobufuzi okutalanga Uganda yonna kasi otegeezaako poliisi n'obaako kyoyogera ate article 75 negamba Uganda tejja kufugibwanga kibiina kimu one party system kakati mwagala tukole ki Mr. Museveni lwaki mutubuzaabuza tuzze wano nga tuyita mu National Peasants Party okubaako kyetwogera ekyomwanguka abantu balabuke bamanyi nti eggwanga lyaffe ligenda tetujja kukkiriza Museveni kutufuula kibugulu mukitegedde olwekyo ngamba waggulu ngamba ki ngamba bwe nti mbadde nsaba aba National Peasants Party mulowooze nnyo ku nfuga yaffe yaliwo nalabye nsanyuse nnyo okulaba ekifaananyi kya Kabaka Mwanga mu 1966 owekitiibwa Obote yajjawo constitution nga 22 February n'agamba bamemba wa National Assembly nti constitution empya mujja gisanga mu pigeon hole zammwe tiwaliwo nsonga nkulu abatagimanyi mugimanye muleme kulimbibwa nti waliwo ensonga yonna egisawo constitution eyo ensonga enkulu yaliwo eki bamemba ba UPC omwali Bingira Magezi n'erumu n'abalala nabo beetamu Obote ng'atandise okukuta n'abakomunisiti abamulungusi club omusajja oyo Obote ng'ali ne baminisiters be Onama ne Adoko Nekyo n'Ami Idi Amin n'agenda aguza awa emmundu Benye ow'Ekongo omuyekera yali alwanyisa Moise Shombe eyajjako mu Patrick Lumumba kaakati ye n'abali aba-Uganda bamuwa emmundu ate ye ow'Ekongo rebo n'abawa Ivory ne Gold bwe batuuka wano mu Kampala tebamanya nti Isaaki ekola se ne baziteeka mu Ottoman Bank mu Barclays Bank Dawuda Okyenge n'azibega zonna nga bwe bazifunye mu buli bw'enguzi n'ayanjulira palamenti ekiteeso ekigamba nti Obote teekaawo akakiiko akabuliza ku sikandero gye mwakoze agamba sipiika emyezi gyayita 8 nga talina kyakolawo Dawuda Okyenge kwe kuleeta ekiteeso nti mwenna musaana kubeera impeach ove mu buyinza tujja kuswala nga twakamala emyaka mitono nga twefuze mukitegedde era kye baakola kufuula Pokino w'e Masaka main respondent bamuvunaana musango ogwa gwe bayita ex-party Batovu Michael neba versus Commissioner of Prisons bamuteekamu lwa nsonga nti abuzizza omusibe ate nga bamaze okukola application ibas corpus ne bamubuuliza ddala ekalawoja nga bagamba ali Luzira so nga tabangayo era Obote kyeyakola kwe kubribinga Saudi Odoma n'awa ruling ku ex-party bannamateeka abali wano e bajulisi ex-party tebangako ruling of any fundamental nature in law nekusaba leero bannayuganda nga bakozesa ex-party matoke basobola okujulira keesi yabwe up to the International Court of Justice ayogera eke Lucyamuzi amakanya aveeyo
ekyo kitegeeza nti constitution yaffe bagitemula butemuzi. Twagala Museveni bwe yalabanga tulemeddeko Modoki Commission ne Sebeba Commission kwe kuteekawo ekiteekateeka kye bayita regional tier ekitalina mutenda magulu. Regional tier ate district evuganya ne region. Nkola entuufu ya federal regional tier region yebeera waggulu, district yebeera wansi. Kaakati ekirungi region ttaano zo zaamala okusalawo nti ffe twagala federal era kiri mu constitution article 178 of the constitution. Region ezo Buganda, Busoga, Bunyoro, Acholi, Lamu. Twagala mmwe aba National Peasants Party mutwegatteko ffe aba Conservative Party nti bwe tuyingira parliament bwe tuti nga tuleeta amendment tufune federal etegerekeka. Obuyinza bugabanyizibwe. Tewakyaliwo region etayagala kugabanya buyinza ng'omusajja ssente zonna azinyolyome olw'okwegula asobole okuwangalira mu bukulembeze nga Mussolini. Buli wamu Museveni agulawo buguzi ne bamulekera classified expenditure ya trillion namba akoze nga bw'ayagala. Kabineti ey'abantu ekinana mu ababiri yaki. Palamenti ey'abamemba ba palamenti ebitaano mu ataano yaki. Ba RDC olukaaga baaki. Ng'olina ba district chairpersons ate lwaki weetaaga olukaaga? Is that not conflict of interest and duplication of services and powers? Muzukuke banyamu ne bassebo tusobola okuyita mu dynamics ya parliamentary practice ne tubaako kye tukola. Nange nja kuddayo mu parliament okulaga expertise. Kubanga ekyo ekiteeso nyabu president sirowooza nti onaaba omulala anakola amendment. Nze nja okukolengera amendment mu parliament y'eggwanga. Tuno olutalo tulina okwerwanako collectively. Abato n'abakulu tebabalimba nti by'abato. Abato beetaaga n'abakulu, n'abakulu beetaaga abato, sikyo? Bekulimbibwa ebino by'abato nga babanyolyooma ebintu byaffe babibba bubbi. We will not accept that. We must be prepared to use to the maximum of scale expertise to rescue ourselves from the dilemma. Olw'ekyo bagasitanga abanasitange mwesitina mwebasitale nyositonyo okusitupa amasitatu jagasitadde nyositonyo nesiteeke yasitamwe. Ndowooza ebigasitamo benjogesitedde bijasajja okuba tusituuka bulositonyi tulasabe nti amasangu dasitala obasitawo mu testingi. Olw'okussa omukolo guno okugusaamu ekitiibwa neebazizza nnyo nyabo okumpita nze ani John Kennedy Byamuzemaani. Ababadde batamanyi mu butono bwange ng'ate nali omu yekka mu parliament nze naleeta ekiteeso ekyawaliriza President Museveni okwogera n'ekkonye ebweru wa Uganda Juba nekiyita nze nagoba DBT wano. Nze naleeta ekiteeso ekyakizze okununula abantu ku ttaka ekya Land Act 2004. Ebyo byonna balabanvuddeyo ne babisamba ebbali naye eggwanga lyagala okutereera. Olw'okubaagala nange nyabo Stasia mbatonedde kabineti ngitonedde ekitabo kyange ekyakafuluma ekiyitibwa Uganda is a creature of the federal doctrine. Abayizi bavudde mu Oxford ne Harvard okumala ekiseera nga bajja okufuna interview nange ate ne batwala n'ebitabo. Nandyagadde nti bapresentinge mwenna awamu, sikyo bwe muba temufuddeeyo nga kabineti kubanga onsanyudde nnyo. Jamani, kamera zizi neno. Kamera. Kaniri. Jamani.